Ebula olunaku lumu bannakibiina ki NRM balonda ababaka ba paalamenti abanaakwatira ekibiina kyabwe bbendera mu kalulu akaawamu omwaka ogujja. Ku kitebe kya NRM eky'ebyokulonda enteekateeka ziri mu ggiya nnene ng'enkalala z'abalonzi zaateekeddwateekeddwa dda. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kino Dr. Tango Odoyi agamba beeteeseteese okulaba ng'akalulu kaabwe katambula bulungi ku lwokuna lwa ssabbiiti eno era enkalala z'abalonzi zigenda kutambuzibwa olunaku olw'enkya. Kulonda zijja kubaayo nga 17 ku Thursday. Ffe nga Electoral Commission tuli ready, tetujja kukyusa. Tujja kulonda kijja kije. Tango Odoyi agamba bakimanyi bulungi nti enkalala zaabwe ez'abalonzi zirimu ebirumira naye kino si kyakubalemesa kutegeka kulonda kuno. Tujja gimaliriza, tujja gisootinga, tugende mu buterevu tulonde. Ebitundu ewaze wabeera obutabanguko Tanga abaayo abalabudde bakimanye nti tebali waggulu w'amateeka. Ku luno Electoral Commission eyinza kubeera mu bukambwe ennyo ku irregularities. Tujja ba disqualifyinga bagende mu kooti, tukwatagane mu kooti. N'ekyokutambuza abalonzi nakyo kiwereddwa. No one should carry voters because the voters live in those villages. Wherever we find a fault with the election, we shall cancel and repeat. Abakulira ebyokulonda mu kibiina kino ab'ekiboggwe n'abo abeekobaana n'abeesimbyewo bayimiriziddwa nga n'abo abasigadde abanaakwatibwako kaakubajjuutuka. My call is that I'll suspend them and dismiss many. We have already reshuffled registers in 67 districts, if you didn't know. In 67 districts, we've thrown away registers. Wadde ng'ayogerera poliisi mu ggwanga Kituma Lusoke yategeezezza nga bwe bagenda okukwatagana n'amagye okukuuma obutebenkevu mu kalulu kano. Tango Odoyi agamba amagye tegajja mu kalulu kaabwe. Ng'osanga abantu bagamba abasirikale amagye gakola ki mu kalulu. UPDF etuyambako because police ekolegana wamu ne UPDF. Abamagye mubere aside tulinayo police. Ono ategeezezza ng'enteekateeka bwe zigenda okutandika ku ssaawa 4 ez'okumakya okuggyako ebitundu by'e Kalamojja. Uganda yonna tujja kutandika ne roll call ku ssaawa 4-5 election wa lining up mabega wa mugongo zitandika ssaawa 6 zikoma ssaawa 8. Okulonda okwetooloola eggwanga era si kwa kusukka ssaawa 8 nga baakutandika n'ababaka ba paalamenti aba disitulikiti abakyala ng'okulangirira tekugenda kusukka ssaawa 10. Declaration of winners tujja kukozesa district registrar lwakuba by ssaawa 10 nga biwedde nga bagenda mu celebrations. Babeesimbyewo balagiddwa okubeera ne ba agenti 2 ku buli kyalo. Buli candidate abeereyo ne ba agents 2 mu polling station. So si bano bakanyama mujja kufunayo declaration form buli candidate mu agent wo assigninge ku declaration form nga bamanze kuteeka mu results. Yes, abawandiisi w'ekibiina kino Richard Todongo naye agasse eddoboozi lye ku lya Tango Odoyi kuba n'akola effujjo. We are warning you because if these matters get to the tribunal, we shall have evidence against you, and even if you win, but winning wrongly, I am sure the Electoral Commission will not recommend that the party gives you the flag. Wabula okulonda kuno we kutuukidde ebifo ebimu nga Sembabule, Isingiro, Busia n'ewalala effujjo n'okulwanagana bye bibadde baana baliwo. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.